Mwesikie mkatono. Mwesikie najide ku. Ivan Kastadu Kanyonga abawa space babo bayita bagira. Masaka bari ngeze mu musika baba bagenda kubanga yetaba ate omugamba kata watu
Bana Masaka, Jemuli, Bana Sembabule Jemuli, tubalamusiza nnyo mwenna nga bwe muzze abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe mwebale nnyo okutusanyukira bwe muti mwebale nnyo okutwaniriza bwe muti kino kitususse mwebale aho kati nze njagala kusiima bonna abakoze ku mukolo guno njagala n'okusiima omwami wange awo wulira gwe laavu wulira laavu okwagala eggwanga lye nze mumanyidde emyaka 27 kati naye byonna byayogera ku PLU ye karakita ye tayagala bubbi muntu ayagala ggwanga lye ayagala abantu abanaku byonna byayogera yeye so mbakakasa nti PLU ye ekigombe ekyokuwagira tugendera ate nange njagala bakakasa nti waali gyendi kiwedde mwebale nnyo sagala balwisa mwebale okubeera wano omusana gubokyeza abasiraamu Ramadan Karim n'abakristaayo abalala abasiiba tubalina tubasabira okusiiba okulungi mukama atuyambe kwagala eggwanga lyaffe n'okwagala bannaffe mwebale nnyo okutuwuliriza twafunye first lady twamaze Ssaabasajja wangaale nabagerekagerekere Uganda ne President Museveni awangaale n'omwami abeewo ne mwami General Muhoozi Kainerugaba awangaale. The Patriotic League of Uganda, PLU, is a civic organization that seeks to mobilize Ugandans to fulfill their patriotic duties. We believe, as PLU, we believe Uganda cannot develop without these values. PLU is non-partisan. PLU si kibiina kya byabufuzi era tetuli mu byabufuzi byonna. It is non-denominational. Tetwawulayawula mu bantu. And it is non-sectarian. Era tetwawulayawula mu bantu mu madiini mu mawanga na buli kintu kyonna PLU ya buli muntu yenna. We have people from every tribe. Tulina abantu okuva mu buli ggwanga. Every race. Okuva mu buli nzikiriza.
every religion, okuva mu buli nzikiriza and every political party in PLU. n'okuva mu buli kibiina ky'abebufuzi nga ne Kagabo mu omuntu wali. And Honorable Kagawa is here. We don't care about your political party. Ffe tetufaayo ku kibiina ki ky'owagira. We just care whether you love Uganda or not. Ffe kye twagala okumanya ensi y'ogyagala. Whether you are patriotic or not. Twagala kulaba olimu mwoyo gwa ggwanga oba nedda. Are you ready to sacrifice for Uganda? Fubuka kubanga ffe abakulembeze abeaki obukulembeze obulungi bwe bwetegese Jeno Kaino Mugaba yetegese bulungi entalo zonna zirwanye Kaino Lugaba abeewo